Abawagizi b'ekibiina kya NRM abeegattira mu kisinde ekimanyiddwa nga ttiimu Thala YMK olwaleero bafulumiza alipoota ekwata ku kukuwenja akalulu k'obwa pulezidenti ey'omwezi omulamba. Bano nga baludde nga bakola omulimu ogw'okuwenja obululu okuviira ddala mu mwaka ogwa 2016 bazze bakozesa obukodyo obw'enjawulo era ng'olunaku olwaleero babadde batudde okulaba ebisoomooza n'ebituukiddwako ku mulimu gwe baliko ogw'okunoonyeza Museveni akalulu. Mu alipoota y'abano gye bafulumizza abalaze nga bwe waliwo omuwaatwa ogw'empuliziganya wakati w'abanoonya obululu n'abakulembeze mu kibiina kya NRM naddala ababatula ku kitebe be bagambye nti beesuuliddeyo bwannagamba mu kukola ogwabwe. Ekisooka saka eno emaze emyaka 9 tetufunangako any support from government. Muntegeera bulungi apart from the legal framework okujjako bye by'amateeka n'abalala bye bafuna n'abantu bwe bakola sako yabwe era bakola ki babeera nayo. Kakati ku luno omukulu bw'aba avuddeyo n'akyogera mu lwatu tuyina essuubira lye tujja okutambulirako naye ekisinga okututaawanya ennyo nakyo kankyogera eggwanga likimanye beeba abantu abanyoomoola oba abo abatateeka mu nkola ebiragiro bya pulezidenti. Akyogedde ani agenda okukigoberera kubanga nannyini kukyogera si agenda okukiteeka mu nkola kitegerekese. So tujja kumala kulabako awo tulyoke tumatire. Bano era bagamba nti omulundi guno tebannaba kufuna buyambi bwonna kuva eri bakulembeze ne Pulezidenti Museveni kubanoonyeza akalulu ekikaluubirizza omulimu gwabwe era nga baagala wabeewo ekikolebwa naddala ku bintu ebikozesebwa mu kunoonya akalulu. Emabega kaawo wabaddewo task force ng'erina agikulembera era nga enoonyeza omukulu akalulu. Ku luno task force eyo tetunagiraba obuvunaanyizibwa baabuwa secretariat naye kati yo secretariat okumanya nti kubanga kintu kimu mu by'okunoonya akalulu the secretariat must be fully functional or the campaign task force office must be fully functional. Si kigaana naye beegabanyeemu kubanga president wanaabeera tekitegeeza nti awe walina okubeera kampiini wokka na bitundu ebirala eby'eggwanga president kampiini zirina okusigala nga zikola ki nga zitambula. Wabula Nuwagaba Athaono nga yakulira akakiiko okuva mu maka g'obwa pulezidenti akakulembera ebisinde byonna ebikola ogw'okunoonya akalulu bano mu kubaanukula abategeezezza ng'enteekateeka bwe ziwedde ez'okulaba nga ebibiina byonna ebikola ogw'okunoonya akalulu n'abantu ssekinnoomu ku ludda olwa NRM nga bayambibwa. This is an umbrella of all mobilization groups across the country which were flagged by the president last month to go and campaign for him, and the NRM coordinated by Hajat Amina Mkaraz, who heads State House Local Content Unit. So these groups which have been mobilizing for NRM for long and they had never gotten the opportunity to meet the president. So last month they met the president and the president recognized them and he told them to work under his office to mobilize countrywide, and that's what these groups are doing. So I was Nuwagaba era alagidde abakola ogw'okunoonya akalulu obutakoma ku kunoonya akalulu kokka wabula basomese bannakibiina kya NRM ebintu eby'enjawulo omuli okwagala eggwanga lyabwe mpozi n'emirimu egisobola okubayimirizaawo. One of the issues we raised to the president when we met him was that these groups, for them they have circles, and Mzee was so happy and he promised that if he has been helping these other circles, why can't he help these circles of these groups? So Mzee is so positive about it, and all our groups, we are telling them to have circles, and we believe the president is going to fund these circles because he promised it. And Mzee is not a liar. Whatever he promises, it comes to pass. Nuwagaba n'abanoonya obululu abakubiriza okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo nti kubanga ebyobufuzi bwe biggwa omuntu ateekeddwa okubanga
afuna ensimbi eziyimirizaawo amaka ge mu kifo ky'okulowooleza mu be yalonda oba mu by'obufuzi. Kibalizi John, Lwanga William, Bek Television.